ng'ensi yonna ejaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo, abakkiriza ab'enjawulo bakedde kwewa mu kkanisa ssaako n'ekereziya ez'enjawulo okujaguza olunaku luno. Tuwubyeko olubu lw'ekigere ekiteka ku St. Stephen's Church of Uganda nga tusanze abakristaayo bakeddedde okujaguza amazuukira ga Yesu, era nga mu bano mwe mubadde ne maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Najjinda. Bw'abadde ayogerako eri abakristaayo, Nnaabagereka bakalaatidde okutwala ebyobulamu ng'ensonga enkulu mu bulamu bwabwe nga bayita mu kukola dduyiro okwekebeza endwadde ez'enjawulo n'ebirala. Mukulike ennyo okutuuka ku lunaku luno olw'amazuukira ga Mukama waffe, era mbaagaliza olunaku luno n'ennaku eziddiira zonna mutambule bulungi, mwekebeze bw'eba nga kyetaagisa musobole okufuna amangu obujjanjabi. Maama Nnaabagereka agamba nti tebakoma kukola dduyiro mu misinde egiba gitegekeddwa, kyokka wabula bakifuula ekitundu ku bulamu bwabwe. Kudduka okwo nno kukulu era nsuubira abamu temujja kukola lunaku olwo lwokka lumu, naye nga ebigambo bino ebya fitness bintu bikulu. Watusobodde kudduka ng'otambula, kugamba ekikulu kuba nti okozesa omutima gwo n'omubiri gwo guleme kubeera awo nga gutudde butuuzi. Misa eno yeetabiddwamu ne minisita w'enkulaakulana y'abantu mu Buganda, Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma, gonna awadde abakkiriza amagezi okuweereza Katonda nga bwe kyetaagisa kubanga ye kiddukiro kyabwe mu buli kimu. Ne bw'oba olina 1000 lukola, ne bw'oba olina 50 zikola, kubanga era naawe mu kkanisa yemu mwojja n'ebizibu byo, naye nga bw'olinda ekyamagero ekyo twandibadde tukola omulimu gwa Katonda. Akulembeddemu okusaba kuno Reverend Abel Seranja Mere Ewooma akalaatidde abantu okwewala okuba ebikonge ebiziyiza abalala okukkiriza Katonda. Ffe abantu abakulu tukoze kinene nnyo okuggalira abaana baffe ebweru. Ffe kennyini tetuyingidde mu kkanisa ya Kristo, tulowooza tutya nti bo banaayingira, baagala balabire ku ffe oba tuyingidde. Bwe tuyingira nabo bajja kufuna obumalirivu obwo obuyingira. Naye oluusi ffe abakulu bye tukola ebyo biremesezza bangi okuyingira. Ekkanisa eno yategeka emisinde gye yatuuma Kireka Run egy'okubaayo nga 27 nga gigendereddwamu okugiddaabiriza etuukagane n'omulembe. Doreen Nakajiri, BBS, Gambuuze.